omukulu gwe ngenda okubatenga kutegeezako bamuyita Umaru Katumba abajjukira ebiseera ebyo emyaka egyo egya 9, awo wenkutegeeza oba oyinza okuba tewamuwulirako, oyinza okuba kale wayitako mu kibuga Masaka, wayitako e Kampala. Omukulu no gwenkutegeezako Umaru Katumba byasobola okubatenga akwatako mu music industry bangi nnyo toyinza kubatenga bayisa mu maaso. Omukulu gwe bayita Ronald Mayinja, Misa Semakula, omukulu gwe bayita Geoffrey Lutaya, Grace Kamate, abo bonna basobola okubatenga balabira ku mukulu ono okubatenga nabo bagamba nti music basobola okubatenga balina bamutuusizza. Akadde kano Ronald Mayinja y'omu ku basajja abamanyi music industry, Misa Semakula, ba Grace Kamate bonna basobodde okubatenga ekintu nakyo basobodde okubatenga bakitambuza ne bakituusa basobodde okubatenga bakituusa. Omukulu ono Umaru Katumba gwe nkutegeezaako myaka gya 9 yasobola okubatenga ateekawo enjawulo music industry, oba oyinza okiyita nti yali trend setter mu kintu kya music yasobola okubatenga atambula. Ono omusajja si wa kadongo kamu, yali akuba music nga bw'owulira tugambe nti bande yasobola okubatenga akitambuza music oyo mpola mpola, yagatta bingi nnyo. Era omusajja ono gwe ngenda okubatenga kutegeezaako ku myaka 24 egy'obukulu yasobola okubatenga akuba akaji nenga kyannaku nnyo, era ku myaka gye yasobola okubatenga akubiramu akaji mwe yafiira. Byogenda okubatenga omanyako omukulu ono gwe nkutegeeza gwe bayita Umaru Katumba. Era ng'omukyala gwe bayita Carol Nakimera yamuyamba nnyo, era bwe yali ayogera ku interviews asobola okubatenga zasembayo mu archives nasobola okubatenga afunako, agamba nti omukyala gwe bayita Carol Nakimera yamuyamba nnyo bayamwagazisa naye okubatenga atandika ekintu ky'endongo, era music nasobola okubatenga yamutambuza mpola mpola. Tutandise wano omukulu Umaru Katumba nno okusoma kwe yasomera ku ssomero lye bayita Nabagereka Primary School. Abalijjukira obulungi bwe yavaayo kweyunga ku ssomero bayita Kololo High School omwaka 1984. Era bajjukira ebiseera ebyo Kololo High School lyali essomero ly'amaanyi nnyo, ng'era omuzannyo gwe basinga okubatenga bettaniramu gwali gwa kuba bikonde. Era nga Umaru Katumba yali mukubi wa bikonde, era nga ye takunyiiza oba tomunyiiza n'atazikupacula omukulu oyo gwe bayita Umaru Katumba. Era nga bali ku ssomero lye bayita Kololo High School ebiseera ebyo abalingawo omukulu gwe bayita Godfrey Nyakana abamutegeera oyo, era mukubi wa bikonde. Wabeera ng'omukulu gwe bayita Fred Muteweta, waliwo omukulu gwe bayita Moses Mutumba, waliwo gwe bayita Joseph Semmambo, Eddie Bazira. Abo bonna ebiseera ebyo nkutegeezaako gye bayitanga Powerhouse obudde obwo gye bayita Kololo High School ye baali basinga okubaate bakuba ebikonde oba omuzannyo ogwali gwatinka. Masaka eno walingayo zikasasa, gamba nti Kitovu, gamba nti Ekako, buli ssomero lyalina omuzannyo gwe basinga okubatenga benyigiramu ebiseera ebyo. Abajjukira ebiseera ebyo era ng'omukulu gwe bayita Umaru Katumba okubatenga ayitamu obanga okuganja kwe ayinza okuba Katonda asobola okuba yali amutaddeko omukisa nti mu bikonde yasobola okubatenga afuuka nnamba emu mu kuba ebikonde, era yali wanjawulo nnyo. Bw'oba oyogedde n'omukulu gwe bayita Nyakana yayinza okubatenga akubuulira nti ono omusajja ali wa ttabbu nnyo, naye asobola okubatenga asalo n'agamba nti ogenda n'ebikonde, ebikonde liwaadi zaabyo oba okubatenga afunamu ebikonde oteekamu nnyo n'ate okufuna ayaya kiba kizibuzibu. Awo n'asobola okubatenga agamba nti endongo eno yinza okubatenga njiyingira. Mwaka 1987 Umaru Katumba asalawo n'agamba nti endongo eno kasobola okubatenga njitandika, naye nga yasobola okubatenga amuyamba. Waliwo omusomesa we gwe bayita Joy Nakimuli, era ono yali ali vocalist ng'ayimbira mu kibiina kye bayita Ebonies obudde obwo. Yali musomesa we ku ssomero ly'e Kololo lye nkutegeezezza, naye nga ye era emizannyo alizanyiramu Ebonies mwaka 1987, era yasobola okubaata yamuwaliriza. Era omukulu Umaru Katumba kwe kuyingira Ebonies. Okuyingira Ebonies nno yayingira ng'omuzinyi, yalinga dansa n'asobola okubatenga ayingira mpola mpola. Era ebiseera ebyo yali mukwano gw'omukulu gwe bayita Moses Nsubuga, abajjukira omukulu oyo gwe bayita Supercharger, era ng'akyaliwo gye buvuddeko yafuna akabenje. Yali mukwano gwe nnyo, ne basobola okubatenga obudde obwo bali mu Ebonies bagezaako ekintu bakikuba nga mwana muto, naye ng'agamba kansobola okubatenga ngezaako ndabe bwe kiyinza okubatenga kitambula. Embeera ng'esobodde okubatenga etambula mu Ebonies kigambwa nti yasobola okubatenga amalayo emyaka ng'ebiri, nasobola okubatenga yagezaagezaako, naye ng'alaba ebintu tebimmuka, ng'alaba ebintu alaba ng'ebintu by'abakadde tebimmuka, ate nga ye muvubuka. Kati mu mbeera eyo waliwo abali bazannya omuzannyo, naye ye n'asobola okubatenga. Yagamba omukulu gwe bayita Jimmy Katumba the Ebonies, abajjukira ebiseera ebyo omukulu Jimmy Katumba yali akulira Ebonies, yasobola okubatenga yamuwa chance, n'asobola okubatenga agezaawo, naye ng'agamba ebintu by'emizannyo bino nga bya kidongo nga bya kidaawa. Mu mbeera eyo n'agamba nti ekibiina kansobola okubatenga akivaamu Umaru Katumba mu mwaka 1989.
nasobola okuba ate ng'akivaamu Ebonize, nasobola okuba ate ng'agamba kantandike endongo yange mpola mpola, era ng'akayimba kasobola okuba ate ng'atandikirako. Yakuba akayimba mukola byaki ebyokulwanyisa oba yali akakubira ba Ebonize sategeera mbeera eyo naye ng'embeera basobola okuba ate ng'etambula. Omukulu ono yalina ekirowoozo ky'okukola ebintu bingi nnyo, awo nno n'agenda ku Makerere University okuba ate ng'atuukiriza ekirooto kye. Yasobola okuba ate ng'asaba course gye bayita MDD ne Bobi Wine gye yasobola okuba ate ng'asoma. Wabula omukulu Umaru Katumba tesobola okuba ate ng'amalako course eno olw'embeera nti yali bize nnyo ate nga n'akasente katandise okuba ate ng'ajja. Awo embeera nesobola okuba ate nga diploma ya MDD teyasobola okuba ate ng'agimaliriza. Mu mbeera eyo omukulu ono Umaru Katumba kwe kuba ate nga beegatta n'abavubuka ab'enjawulo. Kwaliko omukulu bayita John Lubega, waliwo bayita John Kabiito, ne basobola okuba tebakola ekibiina kye bayita emiti emito, ne bakitematemamu ne bakigattagatta ne bakiyita Emitos. Abajjukira ekibiina kye bayita Emitos nga bagamba nti abavubuka envuumuulo ebiseera ebyo baali batabbu nnyo, era embeera basobola okuba ate ng'etambula. Umaru Katumba ng'avudde mu Ebonize yasobola okuba ate ng'ayigirayo bingi nnyo era ng'ategeeza mu Ebonize yasobola okuba ate ennaku gye yalabirayo yasobola okuba ate ng'emwagazisa okuba ate ng'atandika ekibiina ekikye. Awo nno n'asobola okuba ate ng'atandika, era yeebaza nnyo n'omukulu gwe bayita Moses Matovu yamuyamba nnyo okuba ate yasooka okuba ate ng'amulikodingira, yamuyambako okulikodinga teepu ye yasobola okuba ate ng'esookera ddala mu biseera ebyo. Nkutegeezaako omukulu gwe bayita Umaru Katumba. Nga tukyagenda mu maaso, mukulu Umaru Katumba mu 1991 ng'afulumiza albamu yasobola okuba ate ng'etambula ddala obulungi gye bayita Eddembe mu Uganda, era ng'omukulu gwe bayita Tone Sengo mu Talanta Studios weyasobola okuba ate ng'efulumya. Kwaliko ennyimba nga Peace in Uganda, waliko Sente, Ndi Mufumbo, Obulamu Night, ennyingi nnyo ezasobola okuba ate nga zitambula, wadde ng'ennyimba zino zisobola okuba ate nga zikuba tezasobola okuba ate nga zibiitinga katale oba ne zisobola okuba ate nga zaawaguza olw'embeera nti ka competition obudde obwo. Era omukulu yasobola okuba ate ng'asala amagezi mu 1992 n'asobola okuba ate yeegatta ku mukulu gwe bayita Eddie Sendi Kaddiwa oba gwe bayita Eddie Sendi abamutegeera omukulu oyo, era muganda wa Andrew Benon Kibuuka. N'asobola okuba nti akazannyo ka music yali akamanyi era ng'alinamu n'emikwano mingi nnyo, yasobola okuba ate yamuyamba nnyo ne bagamba bapulanize batya okuba ate nga bakuba ekintu kino. Awo nno n'asobola okuba ate ng'akitandika. Awo nno omukulu gwe bayita Azizi Sentamu yasobola okuba ate ng'amuyambako omukulu gwe nkutegeeza gwe bayita Umaru Katumba nga batambuza ebintu byabwe. Awo nno ne basobola okuba ate babala omuzannyo gwabwe ne bagamba nti abavubuka ki be tuyinza okuba ate nga tukozesa. Bagenda mu masomero ag'enjawulo nga Kololo High School ne bagenda ku Old Kampala Lubiri SS ne bafuna ku balenzi abato abaali balina ebirooto eby'okubanga bakuba omuziki. Awo nno Geoffrey Lutaya, Misa Sebakula, Sekamate Grace ne basobola okuba ate nga batandika n'omukulu Umaru Katumba mu 1993 n'agamba nti ekirowoozo kye oba ekirooto kye kyasobola okuba ate nga kituukiridde nti abavubuka envuumuulo batandika okuba ate nga bajja. Oyinza okwebuuza Emitos baali babeesinga wa? Baayira beesi yaabwe wali ku White Nile we baali babeera outside ze Katwawo ne bakolera practice zaabwe okuba ate nga batraininga biki byonna ne bisobola okuba ate nga bitambula. Era bayambibwako omukulu gwe nkutegeezaako omukulu Moses Nsubuga ogoba gwe bayita Super Charger n'omugenzi gwe bayita Don Kanta abajjukira Frigo Band. Omukulu oyo yasobola okuba ate nga batendeka nnyo aba Emitos obudde obwo. Oyinza okwebuuza ebiseera ebyo, era omukulu gwe bayita Umaru Katumba yali namba emu olw'embeera nti balutaaya nabo baali babakuba ekikono nga byonna byetoolera ku Umaru Katumba byonna nga bano balutaaya okuvaayo baaba. Era bwe basobola okuba tebafunirayo ekirowoozo ne bagamba lutaaya kanveeyo, n'agenda n'asobola okuba ate ng'akola ekibiina kye gye bayita Gibros oba Jofriend Brothers ne batandika ne banne bena kutegeezaako bamayinja baani ba Fred Maiso byonna ne basobola okuba ate batambula paka eri gye bagwira ku mukulu Katolu Bwama ne n'abalabisa ennaku mu mbeera eyo. Nga music industry esobodde okuba ate ng'etambula gwe kutegeezaako Umaru Katumba yasobola okuba ate nga industry agyetiikira ddala, era ekivubo ekyasookera ddala kyali ku Pride Theatre Desemba nga 8 1993. Waliwo akayimba oli musajja ki Uganda Part of Uganda, the Part of Africa, obufumbo bwalereza ennyimba za beatinga zasobola okuba ate nga zikwata akatale era bajjukira ebiseera ebyo ku Pride Theatre. Nga Umaru Katumba ani amwogerako ye yali namba emu. Era music yasobola okuba ate nga mukola Emitos era yagattamu n'emizannyo ng'akopye banne bakama baba Ebonize byasobola okuba ate nga gye yatandikira n'agamba nti naye Emitos kasobola okuba ate nga agattamu ku mizannyo mpola. Era embeera wesobola okuba ate ng'etambula mu 1993 Christmas season eyo yasobola okuba ate ng'etambula oba Easter season yonna. Omukulu yasobola okuba ate ng'akikuba nga bw'ogamba nti John Black gye buvuddeko yali abiitinga yali asinga okuba ate ng'akikuba. Chosen Becky ba Fresh Kid nga alina okuba ku kivulo kati obudde obwo yali omu Umaru Katumba
nga ye namba emu mu sizoni yonna nasobola okuba ate nga yabakuba. Ayaya, omwana yasobola okuba ate nga akuba ssente era ebintu byonna bye yasobola okuba ate nga bitambula bingi nnyo bye yasobola okuba ate nga afunamu. N'agamba nti embeera etambudde embeera nga basobola okuba ate nga etambula. Nkutegeezezza ati obudde obwo emyaka egyo ebibiina ebyaliwo waliwo mukulu Kasozi yaliwo, mukulu Basudde, abajjukira Matendo, Kabula dda, Lukwata, kulabako ey'akafeero bonna naye nga bagamba omuvubuka akikuba atya, ne beebuuza omusajja akikuba atya. Kumbe yalina sitayiro y'omukulu gwe bayita Michael Jackson era nga ne stage performances zaali za njawulo. Yali akoppa nnyo Michael Jackson omukulu ono gwe bayita Umaru Katumba. Gwe nkutegeezaako oyinza okugamba nti yaliwo akadonkamu oba teyaliwo akadonkamu naye nga sitayiro zonna yali azigattagatta nasobola okuba ate nga azikuba. Gwe nkutegeezaako Umaru Katumba era nga akutegeezaako nti Easter season yasobola okuba ate nga ejja. Obudde obwo Masaka yasobola okuba ate nga Easter season yajja e Masaka ng'ayagala kuba ate nga akikuba era yagendako sayidi z'Ekinoni n'akubirako ekyotera ate nga we yasembera yali wano kumpi nga wendi mu Masaka okulinaana ku kizimbe ku holo gye bayita Cinema Hall. Sooka owulira olutalo olwali ku Cinema Hall. Embeera nga basobola okutambula ku olwo olunaku lwennyini olwa Easter. Okimanyi nti Livingstone Kasozi yali ategese ku Patero. Livingstone Kasozi gwe nkutegeeza wakadonkamu nga Umaru Katumba ategese wano ku Cinema Hall. Ekivulu kyonna nga kyasobola okuba ate nga kitambula. Omukulu gwe bayita Umaru Katumba yakuba Livingstone Kasozi akavulu eby'ennaku olunaku olwennyini. Olunaku zaali nga 5 omwezi ogwokutaano omwezi ogwokuna lwali lwakubiri 1994. Yali mu mmotoka ye gye bayita Fiat, yali addayo sayidi z'e Kampala na Bingo era emmotoka kwesobola okuba ate nga afunira akabenje era bonna abaafiira mu mmotoka eyo bonna emmotoka nga yasobola okuba ate nga egwa. Umaru Katumba yekka yasobola okuba ate nga agwa kubanga yali ku sayidi eno eya driver oba passenger. Yavaako yasobola okuba ate nga abuukamu omupiira ne guva ku mmotoka ne gumukuba era weesobola okuba ate nga akoma. Wadde ebigambo bingi nnyo basobola okuba ate nga bivaayo nga bagamba nti oba Kasozi yamuloze. Bingi nnyo basobola okuba ate nga bivaayo nga bagamba nti Umaru Katumba bamuloze ne bagamba nti okunoonyeza bukavaayo ne balaga ndowooza obuseera byali bize bwe bityo era nga yafiira ku myaka 24 egy'obukulu nga alese mutabani we yali wa myaka 4 nga muyita Ibra Katumba era bamuzika sayidi z'Ekangulumira sayidi z'Ekayunga eyo gwe bayita Umaru Katumba. Embeera yasobola okuba ate nga etambula we yafiira Umaru Katumba. Ebiina bingi nnyo byasobola okuba ate nga bimerukawo olw'embeera nti Emitos yasobola okuba ate nga esasisa olw'embeera nti byonna byali bitambula ku Umaru Katumba. Awo nno omukulu Geoffrey Lutaya n'atandika ekibiina kye bayita Gibros. Waliwo omukulu gwe bayita Tim Kizito yatandika ekibiina kye bayita Everband. Waliwo gwe bayita Nsubuga, Moses gwetegeeza Supercharger, Embasoze ate gye bayita Univox Millers, Ronald Mayinja, Exodus Wali, Edison ne Grace Kamate. Ayaya, emboozi tebankadde bannange.